Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abooluganda abaagalwa neeyongera okubalamusaako ku makya ga leero. Mwasuze mutya ne bassebo ne bannyabo. Njagala kwebaza Katonda waffe nate abukeeseza nga tukyali balamu. Nze ayogera nammwe amannya agange nze Sam Sengiyumva, omuweereza mu kanisa eno ya Seventh Adventist Church mu kanisa ey'e Namuwongo SDA Church mu district ey'e Bunga Soya wano mu Central Uganda Conference. Njagala kwebaza Katonda nate abukeeseza Mukama waffe yeebazibwe. Nga tugenda mu ky'okuyiga kino kansabe twewombeeke olw'okusaba. Katusabe. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu, erinnya lyo lyebazibwe ssebo. Weebale nnyo kubukeesa na kaakano. Weebale nnyo kutuwa obulamu. Weebale nnyo kutulabirira Katonda waffe. Bangi nnyo abataze engulu. Bangi nnyo abalina obukosefu nga bungi nga ne kaakano amaaso tegakyalaba, abamu tebakyayogera. Naye Katonda waffe erinnya lyo lyebazibwe. Kaakano nga tugenda mu by'okuyiga, nsaba ssebo ekisa kino okwagala kubeere wamu naffe. Nsaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye. Nsaba ssebo biteeketeeke obulamu bwaffe olw'obwakabaka bwo, kubanga bwe ntyo bye nsabye nga nkwegayira okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Abooluganda abaagalwa, nkomyewo nate mu ky'okuyiga kino ekiriko omutwe ogugamba nti Ssekukkulu ey'Essanyu. Ssekukkulu ey'Essanyu. Abooluganda abaagalwa, nja kusaba buli omu akwate ekitabo kye ekya Bayibuli abikule mu kitabo kya Isaaya essuula 40 olunyiriri kalubeere lwa 5. Agambye nti n'ekitiibwa kya Mukama kiribikkulibwa ne bonna abalina omubiri balikiraba wamu, kubanga akomawo kankiddemu nti n'ekitiibwa kya Mukama kiribikkulibwa ne bonna abalina omubiri balikiraba bonna wamu, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Bassebo ne bannyabo, ekyokuyiga kino ekiriko nti Ssekukkulu ey'Essanyu, omutesitesi atandise n'ekigambo ekiri mu Isaaya egamba nti ekitiibwa kya Katonda kigenda kubikkulirwa buli muntu ayina omubiri, nti kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Katonda bw'ayogera aba ayogedde. Katonda bw'ayogera kituukirira. Katonda bw'ayogera tekisobola kugaana. Olunaku lwa leero katutunuulire omutesitesi yayogedde ebigambo bino nti olunaku lwa Ssekukkulu kijjukizo eri ensi nti Katonda ye Katonda akuuma ebisuubizo bye. Abooluganda abaagalwa, olunaku lwa Ssekukkulu tugenda ne tulutunuulira. Ensi eri mu kutunuulira olunaku lwa Ssekukkulu ng'erulabanga ebintu ebirala ebipya ebigenda okubeera mu bulamu bwabwe, ebintu ebirala ebipya bye baagala okutuukako, ebintu ebirala ebipya gye baagala okutambulira, ebintu ebirala ebipya bye baagala okulaba, ne bye yali alabyeko naye nga ku luno ayagala byeyongeza. Naye ne beerabira nti olunaku luno olwa Ssekukkulu luyina ebintu bingi nnyo bye lutujjukiza, bitujjukiza ebisuubizo bya Katonda, kubanga abaaluyiya ne baluteekawo tebaalina kigendererwa era tebaatunuulira byemabega. Naye Katonda buli ekibeerawo kibeerawo n'ensonga lwaki weekiri. Wulira, agenze mu maaso n'agamba nti mu ssuula ey'okusatu eya Bayibuli Katonda mwe yatandika okusuubiriza obununuzi bwe. Ayogera ebigambo bino nti omununuzi alibetenta omutwe gw'omusota. Omununuzi kakati bali mu Ssekukkulu
era olwaleero abasinga bagenda keera Ssekukkulu babugumirira, naye bakitegeere bulungi nti Ssekukkulu kandibadde akabonero ak'okujjukiza n'ak'okujjukira obulokozi bwa Katonda. Ssekukkulu kandibadde akabonero obw'okujjukira obulokozi Katonda n'okwagala Katonda kwe yayagalamu ensi. Atandikira mu ssuula ey'okusatu olunya 15 ng'agamba nti ezzadde ly'omukazi liri kubetenta omutwe, naawe olibetenta ekisinziiro. Awo we kitandikira nga Mukama waffe akomyawo obulokozi. Setaani yali wa kuwangulwa oyo alijja mu nsi okulokola abantu abaagwa. Okuwangulwa kwa Setaani, omuntu sifa abandisobodde okuwangula Setaani. Wabula okuwangula kwa Setaani kwandibadde era kwaliwo era kwali kuteekebwateekebwa nga waliwo alina okujja okulokola oyo gw'asudde. Yensonga lwaki mu Yeremiya essuula eya 3:3 olunya olwa 3:3 yakakasa nti ensi nti agenda kulagaana endagaano empya n'olulyo. Katusomeyo Yeremiya essuula 3:1 n'olunyiriri olwa 3:1. Ayogera ebigambo bino nti, laba ennaku zijja bw'ayogera Mukama, lwe ndiragaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda, nti ebiseera bijja, ennaku waliwo lwe zigenda okujja. Kino ekintu kyalagulwa kuva dda nti Katonda agenda kulagaana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda. Era endagaano mbwe erikakasibwa Yesu Mesaya, Nabbi Danyeri n'alaga Mesaya alijja ku nsi ng'ajjira ku nteekateeka ya Katonda. Ojja kusoma mu Danyeri essuula ey'omwenda olunya olwa 2:4 okutuukira ddala 27. Isaaya n'awandiika nti Masiya alinyoomebwa n'okugaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike. Ebyo byonna biri mu Isaaya essuula eya 5:3 olunya olwokusatu. Nayo katusomeyo Isaaya 5:3 olunyiriri olw'ekkumi, olunya olwokusatu. Agamba nti yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe baakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa, bw'atyo ne tutamuyitamu ka buntu. Ebigambo bino byajja byogerwa okuviira ddala mu ndagaano enkadde mu biseera biri. Waliwo muganda wange omu n'aŋŋamba eno Bayibuli ogiraba nti abasajja bano baatuula ne bagiwandiika mu supiidi nga bageraageranya ebiri eri ne babireeta ne babiteeka ngalowooza omuntu yakeera ku makya nga nawe bw'oyinza okukeera ku makya n'owandiika akatabo ko n'otandika okapromotinga n'ogamba naye nawandiisa akatabo kange mujje mukasome kubanga kalimu ebyokuyiga bingi, kubanga kalimu ebyenkulaakulana bingi, kubanga abaana bo ojja bakuza bulungi. Bassebo ne bannyabo, bw'osoma mu ndagaano empya olabira ddala nga waliwo ebigambo ebyajja byogerwa naye nga basoma mu ndagaano enkadde. Era Yesu ne Yesu ye kennyini mu Luka azingulula omuzingo ogwa Isaaya. Bassebo ne bannyabo abooluganda abaagalwa, ebigambo bino ebya Ssekukkulu tubyogere naye nga tuzzaayo akatambi emabega nga tugamba kigendererwa ki bano abantu abali ku nsi kuno abali mu kukuza Ssekukkulu, kigendererwa ki ddala? Naawe Omukristaayo otandika okunoonyaamu ebyamakulu, ensinga etwala ebyayo, naawe ejjayo amakulu go. Yensonga lwaki bikyagenda mu maaso nti era n'ennabbi y'omu Isaaya yalagula ku Mesaya nti alizaalibwa omuwala embeerera. Yesu Kristo teyatandise ggulo. Era bw'osoma Isaaya essuula ey'omusanvu, somayo Isaaya essuula ey'omusanvu olunyiriri kalubeerere wa 10
7:14 ayogera ebigambo bino nti Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi era alitumibwa erinnya lye Emmanuel. Ebigambo bino bize biragulwa, ebigambo bino bize byogerwa okuva emabega. Yesu yagenda okujjanga yateekebwateekebwa dda. Yesu yagenda okujjanga ebigambo bino bize byogerwa okuva emabega emyaka mingi okuva emabega, nga si kintu ekizze ne kigwawo bugwi. N'olwekyo okulaga kungi nnyo okwa Bayibuli okwaweebwanga nga kwogera ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga kwogera ku Mesaya, era tewali na kumu kuko okutatuukiriranga. Ebigambo byonna byamwogerwako, alikola kino, alibeera kino, byonna byajja bituukirira, byonna byajja bituukirira. Omuwandiisi wa Zabbuli yagamba emikono n'ebigere bya Mesaya biriwumulwa, era nti tewali n'erimu ku magumba ge eririmenyebwa. Soma Zabbuli eya 22 olunyiriri lw'16, osomere Zabbuli eya 34 olunyiriri lw'2. Zekkaliya naye ayogera ku biwundu ebiri mu bibattu bya Yesu, era n'alangirira nti Masiya alijja nga yeebagadde endogoyi. Katusomere mu Zekkaliya essuula ey'omwenda. Zekkaliya essuula ey'omwenda olunyiriri luluno batuwadde era lwa 9. Agambye nti sanyuka nnyo gwe muwala wa Sayuuni, yogerera waggulu gwe omuwala wa Yerusaalemi, laba kabaka wo alijja gy'oli, ye mutuukirivu era alina obulokozi, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akayana ak'omwana gw'endogoyi. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Waliwo ebigambo byensoma mu kitabo kino ekya Bayibuli neŋŋamba ensonga za Katonda nteeke. Katonda talina kintu kyayogera, Katonda talina kintu kyakola nga tasoose kukitegeeza ng'era Bayibuli bwegamba. Katonda atuteekateeka ebinaabeerawo enkya n'abitugamba, by'anaakola enkya abitugamba, n'ebiribaawo abitutegeeza. N'olwekyo bino ebigambo byalagulwa omusajja ono nnabbi Zekkaliya ng'alaba Yesu yeebagadde omwana gw'endogoyi, ng'atambula nga bagamba nti Ozaana, Ozaana, Ozaana. Kwe kugamba okulagula kwonna okwaweebwa Katonda okukwata ku Masiya kwatuukirira. Teri Katonda kye yali ayogere ne kitatuukirira. Omuteesiteesi ono bw'ati wagamba. Era na buli ekisuubizo kyonna kye yasuubiza yakikuuma. Agenda mu maaso nti ne kaakano wakyaliwo ebisuubizo ebirala ebyayogerwa nga bikwata ku buweereza bwa Yesu ebitanatuukirizibwa. Yesu yasuubiza nti alikomawo ku nsi, newankubadde nga wakukikola okweyongera okutuukirira ku ebyo ebyalagulwa, era ebisuubizo kuteekwa okukakasa nti ebyo ebitanatuukirira lumu birituukirira mangu. Bayibuli eraga enkomerero y'ekibi, ekibuga ekitukuvu okujja ku nsi, ko n'obulamu obw'emirembe n'emirembe, omutali ndwadde, kunyolwa yadde okwonoona. Abooluganda abaagalwa, kyekyo kye mbadde mbategeeza nti Katonda talina kyagenda kukola nga tategeezezza nsi. Katonda talina kyagenda kukola nga tatutegeezezza. Katonda talina kyagenda kubaako kibeerawo ku nsi nga tasoose kutulabula. Agenze mu maaso n'atutegeeza amazaalibwa ga Yesu, engeri gy'agenda okubeeramu, engeri gy'agenda okukomererwa, nga bw'agenda okubeera omulokozi na buli kimu, n'amaliriza ng'agamba nti newankubadde nga waliwo ebirala ebize byogerwa, Katonda waffe agenda bituukiriza. Katonda talina kintu kyakola, talina kintu kyayogera ne kitatuukirira. Yagamba nti akomawo nate omulundi ogwokubiri. Ntera nnyo gamba abooluganda bembeera nabo, ne mbagamba nti buli ekyatondebwa omubiri, kasita obanga watondebwa n'obeera ku nsi ng'oli muntu,
jjukira bulungi ogenda kuwa accountability eya buli nsonga yonna. Jjukira bulungi nti newankubadde ng'ofudde ogenda kuzuukira. Olwo yangamba nangamba Yesu aligenda okudda nga nze nafa dda sikyali ku nsi. Muganda wange njala kutegeeza ne bw'oliba ng'ofudde ogenda kuzuukira. Wali ofunyeko accident oba kale togifunangako, wali owuliddeko abaali bafunye accident n'agamba nti nagenza okuwawamuka nga ndi ndaba amataala, nga ndi mulago, nga ndi mu ddwaliro Ensambya, ndi luddawa. Naye n'agamba nti nzijukira nga piki etukuba obanga emmotoka etukuba ne tugwa eri. Naye nagenza okudda engulu nga ndaba ndi mu mataala, ngenda okutunula ebbali nga ndaba taata maama muganda wange baani bali awo. Njala kutegeeza nti n'olunaku olw'enkomerero bw'obanga wafiira mulago ojja kuzuukuka ng'olowooza oli mulago mu mataala, naye ojja kwekanga ng'ofubutuka mu bimwanyi by'ewammwe gye baakuteeka eyo. Ekisuubizo kya Katonda kigenda kutuukirira oba olifubutuka mu bimwanyi by'ewammwe, oba olifubutuka baakuzimbira akayumba mu luggya, olwo bazimbira mu luggya, oba olibeera mulimbo nga mulaba olaba mufubutukayo muli bangi, sebo ojja kufubutukayo ojje. Naye saba nnyo Katonda akusaasire. Olunaku lw'olivaayo nga weekanga ng'olowooza okyali mulago, ng'olinga dda engulu, ng'olaba ofubutuse emimwanyi by'ewammwe, ojja buze ogambe Mukama waffe gwe twalindirira nga buuyaze, ng'olaba ensi ekyankalanye, ng'olaba bamalayika bakuyita nti jangu jangu tugende, naye kijja kuba kya nnaku ng'olunaku lukedde ofubutuka eri mu lusuku lw'ewammwe, naye nga ogamba mannange senga ekiyumba kino kingwako, ye oguyinjayinja guno gunvuddeko singa gungwako. Yensonga lwaki mu tesitesi w'ekyokuyiga kino yagambye nti ekisuubizo kya Katonda eky'ensi okutuuka ku nkomerero yaayo na buli muntu yenna okuweebwa obulamu obutaggwaawo n'okusaanyawo kye bayita ekibi, ekisuubizo ekyo gye kiri, ate ajja kituukiriza nga bw'azaatuukiriza ebisuubizo ebirala byonna. Wulira, agenda mu maaso n'agamba nti ensi eno erimu ekibi ekyenkanidde awo, ekibi kigenda kukoma. Agenda mu maaso n'agamba nti tugenda kubeera mu kibuga ekitukuvu ekijja. Ani ateegomba okubeera mu kibuga ekitukuvu? Ye n'abali e Kampala beegomba n'amala afuna omukisa n'agamba nti tukutwalako mu America, tukutwalako mu Washington. Olaba wano e Dubai wokawoka watupapya. N'owulira nga wenna naawe oyagala kubeerako mu bibuga ebyo ebirina simanyi amazzi agakaabanga ennyonza, simanyi ennyonyi. Eyo yonna twegombayo, naye ate ekibuga ekitukuvu ekitaliimu ndwadde, kye ŋŋamba bw'ogenda mu Washington tolwala. Ekitaliimu kulumwa, kye ŋŋamba bw'ogenda mu Washington tolumwa. Ekitaliimu kweraliikirira, kye mbuuza bw'otuuka eyo, ŋŋamba eyo Dubai gye tulwanirira, teriiyo kweraliikirira. Ekibuga ekitaliimu kufiirwa, nsi ki y'ekibuga kye wali obaddemu eky'amaanyi, ekyeyagaza, ekirina amasanyu mangi, naye nga teri bafa. Gwe tosobola kulowooza ku lunaku olwo. Olunaku olwo lw'ogenda okubeera nga naawe oli omu ku bantu abaaniriziddwa, ku bantu abafunye essanyu, nga badduka, nga babuuka, nga bayingira mu kibuga ekyo ekitukuvu, mu kibuga ekitaliimu ndwadde, mu kibuga ekitaliimu kweraliikirira, mu kibuga ekitaliimu buyaaye. Nolwekyo bassebo ne banyabo, baganda bange, mbasaba tufube nnyo, twegayire Katonda atusobozese tubeere mu kibuga ekyo ekijja, ekigenda okujja, kubanga ekisuubizo kya Katonda tekiggwaawo. Katonda atamenyanga kisuubizo kyonna yeeyama gye tuli leero, nti nga bw'abadde akuuma ebisuubizo bye mu biseera ebyayita, bw'atyo bw'alikola ne mu biseera ebijja. Yesu akomawo mangu. Mukama waffe yeebazibwe. Yesu akomawo. Ffe tulabanga aludde. Waliwo TV emu gye nabaddeko, musajja nga annyonnyola ku nkolagana yaffe ne Katonda waffe. Yayogedde ebigambo bino
n'agamba nti abantu abasinga obungi balowooza nti Katonda aluddewo. Ffe abamanye nti Katonda aluddewo kubanga ffe obudde buziba, kubanga tulina waka plan, twagala kutuukiriza bino, kubanga tuli mu kukula, kubanga tuli mu kukaddiwa. Olinaga gundi ng'okaddiye, owasa ddi, ofumbirwa ddi, omwana ng'akuze agenda ddi ku ssomero. Katonda talina biseera. Y'ensonga lwaki yamala gatugeraageranya n'agamba nti nze olunaku olumu kale lulinga emyaka 10 mu maaso gammwe. Kakati gwe bala emyaka 10 bala bajjajjaabo, osobola n'okusoma bajjajjaabo gwe n'oweza bajjajjaabo nga bali mu myaka eyo 10, n'ogamba mu myaka nga 10 kansomewo bajjajja bange abali awo. Teri yayinza nakikola kaakano, mpozi oba oli awo. Naye kikyentegeeza abooluganda, ntegeeza nti ebisuubizo bya Katonda tebiggwaawo, ebisuubizo bya Katonda tebiremenga kubeerawo. Katonda wabanga yajja asuubiza ensi nti agenda kulokola ensi n'akituukiriza, nakati akyatusuubiza nti akomawo mangu. Mukama waffe yatugamba nti ngenda okubateekerateekera ebifo. Nga tuli mu Ssekukkulu eno ey'essanyu, ng'omutwe bwe gwagambye, tujjukire nti Ssekukkulu eno okubeerawo kwayo bagipulaningira naye nga bye bapulaninga beerabidde okwogera ku bulokozi bwennyini, beerabidde okumanya nti obulokozi gye buli, ye obulokozi bwatandikira luddawa. Naye kakati olwaleero bagenda keera mu masanyu, bagenda kukeeragenda mu zzu, bagenda kuba bidongo, abalala bafunireyo n'endwadde, abalala bafunireyo n'obulema, abalala bafunireyo ensimbi zibaggweko, bafunireyo obwavu, bakome wano nga buli omu ayaga. Ekyo si kyekigendererwa kya Mukama waffe, wabula twandibadde tujjukira nti Katonda yatusuubiza omwana we Yesu. Bw'abanga yatusuubiza omwana we Yesu yakituukiriza. Bw'abanga yakituukiriza nakaakano azaakyogera nti akomawo. Ekisuubizo ekyo ekiri mu Yokaana essula 10 nti emitima gyaffe tegyeraliikiriranga. Bassebo ne bannyabo mu nsi eno ejjudde ennaku, obulumi, okweraliikirira, emitima gyaffe gireme kweraliikirira. Wabula n'agamba nti tumukkirize ne kitaawe tumukkirize, kubanga mu nnyumba ya kitaawe mulimu ebifo bingi. Ngamba landi ya Mukama waffe tetusobola nagimalawo, erisi estate nti yaweddewo tugende tuzimbemu awalala, oba byaweddewo ffe twakomyawo. Tugenda kwegazaanya nga bwe twagala. Yagamba mulimu ebifo bingi ebyokubeeramu. Omusajja n'atuuka ne ku ddaala erigamba nti singa tekiri bwe kityo nandibagambye, ng'alinga omuzadde annyonnyola abaana be. Ate era kituufu muzadde waffe atunnyonnyola nti banange singa tekiri bwe kityo nandibagambye ekituufu nti nze ngenze naye mwefeeko ebisigaddewo mwabamanyi. Naye yatusuubiza n'agamba nti akomawo, era obanga akomawo alitutwala eyo gy'ali, naye naffe tubeereyo. Mukama waffe abawa omukisa. Mukama waffe yeyongere okuteekateeka emitima gyaffe. Mukama waffe yeyongere tunyweza nga tujjukira olunaku lwa Ssekukkulu, ensi lweri mu kujaganya, ffe tujjukire obulokozi obwatandikira mu lusuku Aden. Ensinga eri mu kujaganya, tujjukire obulokozi obwali ku musaalaba. Ensinga eri mu kujaganya, tujjukire nti waliwo ekisuubizo ekigamba nti akomawo okututwala gy'ali, eyo gy'ali naffe tubeereyo. Mukama waffe abawa omukisa. Mukama waffe yeyongere otunyweza. Mukama waffe yeyongere otuwa omukisa. Mukama waffe atunyweze mu lugendo luno olw'okukkiriza. Nja kusanyuka nnyo ng'ogubiina ogunene ffena ffena tusinkanye mu bwakabaka obw'omu ggulu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kansabe twewombeeke, tusabe, twebaze Katonda waffe. Oli mulungi Yesu, kubanga obukeeseza enkya ya leero. Oli mulungi kubanga obadde wamu naffe. Katonda waffe, bangi nnyo abali ku ndiri abatakyasobola kwogera, bangi nnyo abatakyasobola kutunula kaakano, bangi nnyo abalina obuyinike obw'amaanyi. Naye Katonda waffe yongera okulabirira abantu bo, yongera okulabirira abantu abalina ennaku, yongera okubagumya mu nnaku gye balimu. Waliwo abaviiriddwako abantu baabwe, waliwo abavuddemu embuto, waliwo abazadde ssebo nga bakyali mu bulumi. Ssebo yongera okuyamba abantu bo. Waliwo abaasuze enjala, ssebo yongera okubanyweza n'okubagumya n'okubanoonyeza ekyokulya. Katonda waffe waliwo abaasuze wabweru, ebintu bye babikanyudde wabweru. Ssebo abantu bo nga bali mu nsi nga balowooza nti baalekebwawo ttayo,
naye Katonda waffe nkwegayiridde, oli Katonda atatulekereranga, oli Katonda gwe tuyita n'owulira, oli Katonda atunula n'otupulaningira ebinaabeerawo enkya. Ssebo nkwegayiridde abantu bo basaasire, abantu bokomyawo emitima gyabwe, teekateeka emmeeme z'abantu bo olw'obwakabaka obugenda okujja. Tulongoose otuteeketeeke ssebo. Kaakano yongera okubeera wamu naffe, yongera okutuyigiriza ekisa kyo n'okwagala kwe kirabikire wamu naffe, kubanga bwe ntyo bwe nsabye nga nkwegayire okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiin. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.